njagala kubuulira nti wakati mu ntalo ezigenda mu maaso mu nsi yonna amawanga gagira ne geegezaamu buli omu n'akebera mu sitoowa ye alabe obuzito n'amaanyi ag'ebyokulwanyisa byayinza okuba nabyo singa ekiseera kibeera ne kituuka nga kyakazigizigi okola otya. Kakati wakati mu mbeera eyo waliwo alipoota namutayiika efulumiziddwa ekitongole nga kino kitunuulira nnyo ensonga nga bwe zitambula naddala mu kugeraageranya ebyokulwana ani ayinza okukuba ani singa lubaddewo. Kitongole kino bakita Kyle Institute for the World Economy. Kakati bano bavuddeyo ne balabula mu butuufu kubadde kulabula ggwanga lya Germany wakati mu kweswanta amawanga mwegali. Ekitongole kino ekya Kyle Institute for the World Economy kivudde ne kibuulira Germany nti Germany weebeereremu tulengera wano nga weeswanta era amazima ebigambo bizze biwulirwa nti mbu ne Germany yeeteekateeka ebenga ssaawa yonna naddala omwaka ogwa 2029 we gunaatuukira mbu okusinziira ku bakugu b'e Germany nga bwe balaba ensonga bakizudde nti wayinza okubeerawo olutalo kafungula nkete wakati wa Germany n'eggwanga erya Russia kubanga era oyo ye musajja gwe bazze babbinkana naye emyaka ebyeya n'ebisiibo. Munnange bino bwe bizze nga biwulirwa ekitongole kino kwe kuvaayo ne kitandika okugeraageranya amawanga ne kigamba Germany nti Germany ekyamazima toli bulungi n'akamu era bw'oba waakulwana osaanye osale amagezi agakira kwago g'oyina olwaleero kubanga bwe kuba ku papa ng'opapiriza nnyo mu kubalabala ebintu byo oli mabega wa Russia emyaka 10. Owulidde ekigambo nti Germany ono ali mabega wa Russia emyaka giringa nga 10 gyamuli emabega nga mu mbeera yonna tasaanidde n'akamu n'akatono kumwepimamu okutuusa nga Germany agenza azimba ebintu bye okuva ku mwaka 1, 2, 3, 4 mpaka ku 10 kyokka nga ate era weewuunye nti waazimbire 10 okuleka nga ne Russia naye awagamidde ayimiridde wantu wamu nga teyeeyongeddeeko n'akamu n'akatono. Kakati ebimu ku bye batunuulidde ne balaba nga Germany bw'ogeraageranya ku ggwanga erya Russia njega mu byokulwana seebirala byonna wabula mu byokulwana nti okumanya eri mabega ekigireetedde okubeera emabega nakyo weekiri. Ekisookera ddala gwe mulungi ampuliriza ojja kujjukira nti eggwanga lino erya Germany okutuusiza ddala jjo ly'abalamu olutalo lwa Ukraine lwe luba luseewo n'eggwanga erya Russia Parliament lwe yazzeemu okuyisa ekiteeso nti Germany kaakati esobola okwesimbawokko n'okuddamu okulowooza ku byokulwana singa buzibu buba buzze. Germany eno yali yakola endagaano neviira ddala ku byokulwana ng'ebirengerera yiiri era ewuliza biwulize nti ani alwana nti Bungereza kale tunaamusaasira nga teyeetabye nayo teyina kyegasseeko wabula okuwuliza obuwulizi ani alwana nti America erwana naani nti Afghanistan kale basobola okubaako bye baweerezaayo naye okugamba nti olutalo balwesimbemu bayimirire wamu n'omulwanyazi okubalwanyisa ekyo kyali haramaini nga tebakyakirowoozaako n'akamu n'akatono kubanga ojja kujjukira nti mu mwaka gwa 1945 era lyali jje lya ggwanga lya Russia eryakuba Germany ne ligireka mu kkubiro. Kakati Germany mu kuswala nega nti abangi ebirungi birekwa nsingisira yaleka omuwemba tetuliddamu kulwana n'okwenyigira mu ntalo zino okutuusa nga waliwo ekikoleddwa. Naye munnange jjo lyabalamu olutalo nga lutandise ekinyegenyege kyabakutte kubanga ensi yonna yabadde enoonya abayinza okutambula n'eggwanga erya Ukraine nga liri mu lutalo balifiriginya aba Russia bano ne baga nti abangi Germany mwe mulina ku ssente lwaki temuyamba omusajja ate yuyo mulina mu mukago gwa NATO n'ekirala ensimbi muziyina n'okusinga bwe mwandibadde muzirina muzeetaaga.
kakati omusajja ono ensonga ze zalwanirira kyenkana zikwatira ddala ku NATO Germany kwe kuddamu okulowooza ku by'okulwana kyokka bwabadde tebuli busa minisita wa nsonga za byakwerinda Boris Pistorius n'avaayo oluvannyuma lw'okuwuliramu ng'entegetege ziyina engeri gye zimuwazeewazemu nakati abange okusinziira ku bye tulaba wano 2029 tuyinza okulwana olutalo kafungula nkete era mugire tweteeketeeke naye nga Germany gyagamba okweteekateeka ekisooka ebyokulwanyisa bye bayina olwaleero babisitudde nnyo ne babitwala munda mu ggwanga erya Ukraine nnyo era kyekimu ku biboogezaako nti tebakyayina ke bayina abajamani abo boolaba ne ke babadde bayinawo bakawadde ejje ly'eggwanga erya Ukraine kakati bwe baba nga baakulwana bagenda kweyambisa ki so ng'ono omusajja Russia gwe bayinza okwesimbamu ekyamazima ne bw'omubagulizaako nti enkya tandika buli lunaku asobola okukuba ebikompolo ebisukka mu mutwalo tukyagenda mu maaso nga nkubuulira Keil Institute for the World Economy kye babuulidde eggwanga erya Germany lirekeraawo okwesudiya kubanga ebigambo babisobola naye tebabisobola kati omulunya mpuliriza ejje lya Germany olwaleero okusinziira kwa lipoota eno eya Keil Institute for the World Economy bagambye nti wetwogerera boogeraageranya omuwendo gw'abasirikale abalwanyi abasobola okuga nti enkya lubaluseewo bali 18,000 mu Germany awo ekituufu kyekyo bano baali baava ku mbeera embi eyaleebuleebu wakati mu ntalo abasajja baabalagako 45 sematalo owokubiri agenda okuggwa baabalagako kakati ne baba nga basigazizzaawo abasirikale abasaamusaamu abatonotono abayinza okwekwasibwako naye nga nabo si ba lutalo kakati ngate bw'ogenderera ejje ly'eggwanga erya Russia olwaleero ng'ebyogerwa obitadde ku bbali nti kakati oba mawulire geegogera sebo bali mu mitwalo na mitwalo bano balina 18 ate nga bonna si beeteefuteefu kati bagamba nti 18 oyinza otya okulowooza nti wadde ng'oyagala olutalo lubeewo mu 2029 Pistorius minisita w'ebyokwerinda nga gw'oyogera ngenda nakubulira no parliament bwe yamuddamu tekisobokera ddala bano oba bawadde akazito kanene gy'emyaka 10 gy'oyinza okubalirira Germany bwe bayakweteekateekeddemu erwane entalo nga bwe yazirwana nga sebo yali y'amaanyi eyo basajja baamala kwegattagatta ne balyoka bagikuba awabi oluno n'eryokeweweera myaka egyo gya sematalo kakati minisita ono Pistorius bwe yabuulira parliament nti olutalo lusaanye tulweteekereteekere mangu naga nti leka totuliisa totukubisa basajja tetuli beeteefuteefu kulwana kati mpozi nga wayise emyaka nga 50 that is half a century nga gye giyiseewo olwo lwe tuyinza okulowooza nti oba mazima kisobokera ddala fe okuddamu ne tulwana ebyo bye twalwananga edda Germany eno era yateekawo ensimbi buba buwumbi 10 obwa euro 100 euro billions nga baga nti ezo ze zigenda okuteekebwa mu byokwerinda kati bw'oba otaddemu ensimbi ezo euro biliyoni 10 oba oyina wooseeseetuse naye nazo okusinziira ku parliament bwe yategeeza Pistorius ono si za lwaleero zigenda kuteekebwa mu nsonga z'ebyokwerinda ezo biliyoni 10 eza euro mu mwaka gwa 2028 olwo nga Germany esanyusa eki kubanga Germany memba ow'omukago ogwa NATO eno era ejja kufuna n'obuzibu singa Trump yamala n'ayitamu kubanga abantu abafaanana nga Germany abatatuukiriza bisuubizo Trump mweteefuteefu n'okuba waayo bwe kiba kisodde kibalye naye Germany ega nti okuwona ekyo okubanga tetukyatuukiriza bulungi ensonga zaffe tugenda kuteeka biliyoni euros 10 kyokka za mwaka gwa 2028 ng'ekigendererwa kyakutuukiriza bweyamo ng'etteeka erya NATO bwe ligamba ba members nti waakiri ebitundu 2 ku buli 100 ekya budget ey'ensi memba wa NATO zirina okubeera
nga ziteekeddwa mu byokwerinda. Kakati Germany ebadde yeesuulirayo gwa nagamba bulijjo mbeera ya Germany tezindwa nga tebamanyi nti wayinza okuvaawo akasandali akayinza okujja ensangi zino. Kakati bw'otunula olaba ebireeta entalo bingi. Kyovola nti entalo zigenze zibuna si mu Ukraine yokka, wabula ekiruleeta mu Ukraine oyinza okusanga ng'era kyekiviiriddeko n'olutalo oluyinza okubalukawo mu Germany. Ekireeta olw'e Germany oyinza okusanga nga kireetedde Bungereza okulwana. Ekireetedde Bungereza okulwana kiyinza okuviirako eggwanga lya Hungary okulwana. Kakati entalo zigenda zikola zityo namulanda ng'amabeere g'embwa mu mbeera eriwo olwaleero. Naye ng'okusingira ddala amaaso amabi gonna gatunuuliziddwa eggwanga erikulemberwa musajja mukulu Vladimir Putin. Kyova olaba nti ne mu kwegezaamu ne mu kukola ebibalo bonna awo we wali tageti ennene. N'olw'ensonga eyo bano bwe balabye nga Germany yatandika okuva ku mugenda akyamuka ne baga nti kakkana manti ebigambo bikwata empola eyo gy'oli tonnatuukayo. Gye buvuddeko emabega bwali mwaka gwa 2011 gye buvudde awo emabega. Germany yavaayo n'ebigambo neetegeeza nti tebaagala kuddamu kulaba kubanga amawanga mangi wakati mu kukuŋŋaanya abajaasi abajja ne beegatta kwabo ababaddewo bayitira mu nkola ey'okuleeta oba okuteekawo emyaka nga buli muvubuka agiweza ateekeddwa okusaavingako oba okuweerezaako mu magye. Kakati Germany yakijjawo mu mwaka gwa 2011. Okuva olwo ennyingira y'amagye si ya buwaze. Wano ababuuza we bagambira nti ddala egenda bakwata mu ngeri ya bbira mpango lwampaka bayingire okuweza omuwendo bwebe n'amakinga n'eggwanga erya Russia basobole okulwanaganamu okulaba asinga. Alipoota eno eyongedde n'eraga obunafu obuli mu ggwanga lino erya Germany ku byokulwana si ebyenfuna wabula ebyokulwanyisa. Ne baga nti Germany bulijjo ebadde ebeera n'ebikompola oba n'ennyonyi ezisobola okulwana fighter jets eziri eyo mu 2024 ezisinga kakati zirina engeri gye zigenze zivaawo. Ezimu ziweereddwa Ukraine n'endala nga tezikyafiibwako. Kyokka oli omusajja gwe boogerako ng'ayina n'embavu babadde bagerageranya wano nti Russia oyo gw'olaba lwakusirika nga mugoyo asobola okuba nga buli lunaku oluki okumala omwaka mulamba akuba ebikompola ebiri eyo mu mutwalo nga tazzeka. Naye nti Germany n'omala omugaa nti kale naawe kola ekyo, ennaku ziba 7 nga tebakyayina ke bayina yadde n'akabibibi ke baatereka mu sitoowa nga tekasobola kubaako kye kakola baba bakajjeyo. Kale nno ebigambo ebivudde mu alipoota eno ekoleddwa abakulu bano aba Kiel Institute for the World Economy ebadde erabula n'okubuulirira eggwanga erya Germany nti ebyokulwana mugira mu bivuddeko mulowooze nnyo ku birala. Naye ate era nga bulijjo kimanyi nti Germany teyinza kulwana yokka. Kyokka kino bakyogedde nti singa ebanga eyagadde kuyimirira yokka kiki ekiyinza okubaawo.